abatulaba abalaba Bukedde TV mbebaziza nnyo okulaba n'okugobereranga emboozi omukenfu buli lwa Sunday. Kaseera kaba kasanyu, kaseera kaba ka kujaguza nakweyagala nga tufuna oli kye yagamba mata ku mata. Obukenfu bwennyini nga bukka mu nsi eno musobole okututwala mu maaso. Batuuse okutulaba ffe aba Prof Bioresearch tusinziira awo ku Equatorial Mall ekisenge kiba 152 tusinziira ne tusaasaanira Uganda yonna ne tusaasaanira n'ensi yonna. Mwebale kutwagala mbalaba ku mutimbagano mbalaba wali ku Prof Bioresearch ku Equatorial mukola ne traffic jam. Buli omu ne yeebuuza nti traffic jam ono ali munda mu kizimbe waaki, naye tetulina naffe kyamaanyi kyakubawa okujjako amagezi fetugamba amagezi gake ignite wisdom ye moto yaffe. Era mu mbeera y'emu nze ababuuzaako era abadde ayogedde nakoona mmwe nze omukenkufu Julius Nyanzi okuva mu Prof Bioresearch awo ku Equatorial Mall ekisenge kiba 152 nga mwe tusinziira okubaweereza nga bwe mbagambye. Era nze newunyiza wali ekololo abasajja ba bubbu okugamba nti Prof Bioresearch mufulume olwokuba nti bamanyi amaanyi gaffe kyakuswazibwa kyamaanyi nnyo tosobola kufulumya Prof Bioresearch mu nsiike ya wano nga naye bweru batuyita okugenda okwolesa n'olwokuba gwonna ebyobufuzi byo ate nga ffe tetukyali na bintu byabufuzi. Bw'ogamba ba Uganda build Uganda ffe twakisooka nabanyumiza bwe nali ngenda e Switzerland era kukiikirira Uganda mu kitebe kya WIPO World Intellectual Property Organization gye nasanga Abayisirayiri bakagezemu nnyo abasajja abagezi mu nsi yonna. Nagenda ne kabuto kentera okukabanyumiza wano akaiteete akabuto keteete naye omanyi tebakkiriza kutambuza buto butte ebyo naye nze naliisaawo si mu kwebbirya naye tambula n'ebintu byange mu kasawo. Bali bansaba passport okujjayo bwe nti passport kabuto ne kayiika mu nnyonyi aketeete. Yajjukira ennyonyi talina amadinisa, ennyonyi talina amadinisa essi neekuba okuva eri ewa pilot ne kadde eno gye bafumbira eriwo ba air hostess gye bapakingira obumere bwabwe obutono ne kasaasaana mu nnyonyi, ennyonyi n'ekyankalama abantu ne bayimirira ne ngamba leero nfudde. Naye buli omu ng'agamba bannaye alina akawowo akalungi akawunya obulungi akakakkanya ebirowoozo nenyimirira bwe nti ne mbagamba yes I'm the one. Era ne ndabira enduulu bagamba obutunda ssente mmeka ne mbutunda okakkana nga nkoze dola zange 10 nga mbagamba made in Uganda, obuntu buno mbukolera mu Uganda era ndi muna Uganda. Nzibibye byekamulira tubijja ku nsiko ne beewuunya nnyo era abamu ne basuubiza okujja okutukyalirako. Ekyo kye bayita buy Uganda build Uganda. Era nze mu nsi yonna naddala mu Uganda muno nze nkyalina likodi eyakasoose okukola ssente ku ttaka ne mu bwengula. Kintu kyamaanyi tokiyita kyakusaaga. Va muzannyo gwe va mu tepo kugamba ebintu biti bwe tubitambuza ti ne bwe yandibadde URA eya Uganda nga yeepanka okunjijjako omusolo yali tesobola kunjijjako omusolo kubanga nali mu no man's land mu bwengula okujjako Katonda. Ate Katonda talya paani tagaaya obiti yesimulabba tasobola kunjijjako omusolo kuba nali mu bwengula. Ekyo kye bayita buy Uganda build Uganda. Twakakkana nalanga Uganda ku nnyonyi era abazungu paka nakati bakyewoonya. Kati bwe njijja kololo n'ogamba Prof Bioresearch ate obuwo bwammwe bw'amaanyi ate ne tenti yammwe eri branded nnyo egenda sikiriza abantu kati ate muveeyo mugende bankwewoonya oba totegeera kyomanyi ekyokugezaako okusitula Uganda kuba bw'oyogera ku research Prof Bioresearch yesinga mu kintu kino. N'olwekyo abo katubaleke abakabuliini abababilooni omuliro gwa kubookya katugende ku mboozi yaffe eya leero. Emboozi ya leero matabuta ita munno omugamba ajye omukenkufu asumuludde leero mu mboozi z'omukenkufu. Leero ngenda bayigiriza ku mazzi aga ozone water. Ozone water mazzi gano ga oxygen. N'olwekyo nkugamba ntya ozone. Leero twogere ku mazzi aga ozone. Ekigambo ozone si kipya mu matu g'abantu naye abantu abasinga oluusi tetuyinza obutakiwa nnyo makulu oba tuyinza obutakiteekako nnyo birowoozo. Ozone ke kabubi ako akali mu bbanga. Akabubi ako
kwegamba akakuuma ensi eno okulaba ng'amaanyi g'omusana tegatuukako kutusaanyaawo. Omusana guli mu miliyoni ne miliyoni miles okuva ku bantu oba kuva ku planet Earth, naye omusana gw'amaanyi. Kyova olaba planets zonna zeetooloola omusana, Mars, Jupiter, zaani zonna ne Earth mwe tuli. Omusana kubanga gw'amaanyi, naye omusana amaanyi gaagwo omutonzi we yali atonda ensi gye gitegako akabubi ka ozone akatangira amaanyi g'omusana okutuuka ku nsi. Era akabubi ako olw'okuba nti tulina effujjo n'okubuteeyagaliza n'okulaba nti tetufa ku bintu bye tulina, twonoonye obutonde bw'ensi, tutemye emiti, tulina bifiriji bino ebikadde, tulina emmotoka zino enkadde ze tuleeta bifuuwa ebikka. Katulaba mu Amerika emmotoka tefuuwa na kikka, kyonna tolina nakyolaba, tugenda naye ne baziyita ne bazikomyawo kuba tebaagala kusaanyaawo kabubi kaabwe ako. Kubanga zino emmotoka zino ezaffe zivaamu bye bayita methane, muvaamu zi sulfur oxide, carbon monoxide ebigenda mu bbanga ne byonoona akabubi aka ozone. Ate nga ozone oyo nga bwe nkugambye atangira amaanyi g'enjuba obutatuusa bulabe ku bantu, kubanga singa tekaaliwo, singa ye kansa, singa ffenna tufa kansa n'okufa ebirwadde ebirala bingi nnyo ebitategeereka, kubanga omusana gulina kye bayita ultraviolet, ekitundu kyagwo ekyo ekijja nekyowulira nga kikwokya ne kyonoona n'endagabutondeyo oba giyite DNA. Naye ozone oyo era yayamba enkuba okulaba nga eba y'amaanyi, nti enkuba bw'etonnya amazzi ago gajjiramu ka ozone. Amazzi ago gajjiramu ka ozone kyekikuza ebimera. Kyova olaba nti ffe nabalagaana ennimiro yange ya stevia ne mbalaga nti tufukirira, naye mu biseera by'omusana ne bw'ofukirira ebirime tebifa naye ate tebikula. N'ebire by'enkuba bibiri okira olaba ng'omuddo gwonna gusibuse, buli nsigo yonna ekuze, kitegeeza enkuba y'amaanyi. Naye kiyamba okuba enkuba nti y'amaanyi ka ozone akalimu akatono. N'olwekyo ozone mubale nga oxygen eyekubisizaamu emirundi 3, kubanga ozone ye O3. Nti oxygen okwata oxygen za mirundi 3 n'ozigatta wamu kwe kufuna ozone. Kati oxygen ye ozone eyekubisizaamu emirundi 3. N'olwekyo gano amazzi gano malungi nnyo ag'oxygen nga gali mu kika kya ozone. Era nga bwe mbanyumiriza nga bwe nayiwa obuwoowo mu nnyonyi nga ngenda eweeru, gye nasanga bakagezimu nnyo Abayisirayiri eyo olukiiko lw'ensi yonna olwa World Intellectual Property Organization bwe bampita ng'akagezimu nnyo nange mbeereko ne bannange ne tuteesa baku bino ebyammwe wano bye mutuzaalawa bano ababbubu bye babaddemu wano ekkololo. Ensi yonna etumanyi, tuli international. Ogenda ku Wikipedia, genda ku Google oteekemu omukenkufu ojja kulaba. So bwe nasanga Abayisirayiri ne mbagamba basajja mmwe nange nnina kye njagala munkolere, kuba nange nnina bye nabakolera, nabayigiriza okulima stevia, okumukamula ebintu ebityo. Ne mbagamba munkolereyo ekyuma ekisika empewo ne kikolamu amazzi ag'oxygen, kubanga ensi yaffe abantu bafa bagwawo, tebakyalina oxygen, tebakyalina bulamu, ate nga tukimanyi oxygen bwe bulamu. Naye nange saali mubi nga mbawa assignment ng'ekyuma bakikola. Ekyuma kye kino kisika empewo mu bbanga ne kikolamu amazzi ag'oxygen, nja kibalaga awo. Ekyuma kyaffe kino bakiyita ozonator, kikola oxygen water. Kikyuma kya kika kya waggulu, kyamagezi gali wano tonabagalaba. N'olwekyo ne mbawa assignment nga bwe bali mikwano gyaffe, va ku bino ebyammwe mwakyazizza bano abajju aba Abayudaaya 2 Abayisirayiri, n'ensi yonna neekuba mu ngalo. Nageza okulaba n'omukulembeze w'eggwanga naye buserefi bukubye, naye ffe tusiba wali twogera bintu bya kikenkufu, bintu bya kika kya waggulu. N'olwekyo ng'ekyuma tukifuna era mwe tubakoledde gano amazzi g'ozone otuddemu obulamu, oxygen, kubanga yono ozone kitegeeza oxygen yeekubisizaamu emirundi 3 era ali ne mu nkuba yakuza ebirime. Naye kati gano amazzi gakola ki? Gagenda kuyamba ki?
ekisooka amazzi gano aga oxygen gayamba nnyo omuntu okulaba ng'afuna amaanyi. Abantu abasinga banafu, abantu bazuukuka akooye, naye olwokuba nti gano amazzi ga ozone ye oxygen ow'amazzi yekubisizaamu emirundi 3, bw'omunywa agenda mu mitochondria, akatafaali kakakola amaanyi. Akatafaali ako glucose bw'agendamu kakolamu ATP. ATP adenosine triphosphate. ATP ge maanyi, naye ATP oxygen yamwokya, amaanyi ne gayeyongera n'oba ng'osobola okola ki? Okola emirimu gyo nga tokoowa. Basajja abazungu bakola emisana n'ekiro, buuzammwe bannammwe oba batabani bammwe abali ebweru, togamba tukola essaawa 4. Teri kwebaka kubanga bintu bino babiyina. Genda kaolaba Abayisirayiri. Abayisirayiri bo bakozesa ekyuma nga kino lwakuba ekyabwe kinene nnyo kya municipal council number, ne bafuna amazzi ago ne bagafukiriza ebirime, era ne tubawaana okulimira mu ddungu. Byebimu ku bintu bino bye bakozesa. Naye nange nagamba Bannayuganda nina okuddayo babuusa kubanga bino mu Babiloni tayagala babimanye, naye essaawa etuuse abantu baffe nabo bave mu kibokisi bategeere ebintu. N'olwekyo onywayo akajiiko, oteeka mu mazzi g'onywa, n'osobola okukola ki? Okuba omulamu, n'oba n'amaanyi, n'oba nga tokoowa. Ozone ayongera ku maanyi naddala kati ng'abalwadde. Kyovulaba n'abalwadde babateeka ku oxygen, organisms obutafaali bufuna amaanyi, omuntu waddemu obulamu. Kati teweetaaga kulwala, kati wenywera amazzi g'oxygen gano gateeke mu mazzi onywe. Katumale okuwumulamu katono nnyo nga nange bwe neewaamu n'amazzi gange ag'oxygen tukomawo.